okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze nate nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ninkunza nze kubuuzaako nti bwakedde Mukama tumwebaza olw'omukisa gwatuwadde okuba nti tukyali balamu. Saagala okitwale nti kya bulijjo nti ozuukuse. Bwe bali bangi abeebase eggulo limu naye nga ku nkya eno ge maziga abantu ge bakaaba. Ng'oyo muganda wo, mwannyinaze, mukwano gwo n'omuntu oyo muliraanwa oba gw'otamanyi avudde mu bulamu obw'ensi eno nga takyalina mukisa gukola ki? Gutendereza linnya lya Mukama n'okumusinza. Kyenva nkwebaza ggwe muganda mwannyinaze asazeewo nti olunaku lw'ogenda dutandikira ku nsulo ey'enkya. Weetwalire olwendo lw'amazzi olunaakusobozesa okuyita mu nsi eno ey'ekibi ejjudde obutabanguko era n'okusoberwa okungi. Kujjukiza nti amannya agange nze Ziwa Elia nzija gy'oli buterevu wano ku lutimbe lwa Telefayina 3ABN Television Uganda. Nze ndi muweereza mu kkanisa ya Seventh Adventist esiŋŋaanibwawo ku ttendekero y'abannamateeka LDC okulinaana LDC awo e Makerere. Bw'oba onneetaaze ng'olina ebibuuzo by'obuuza osobola okubuuza n'ontuukirira n'abalala osobola obbasangawo ne bakunnyonnyola ebikwatagana n'ebigambo bye nnaagabana naawe by'oba totegedde. Kale Mukama tumwebaza era essaawa zino ez'okumalira ezitali nnyangu za kuzuukuka era bw'oba ozuukusa oba odduka misinde obeeko kyokola ki kyoteekateeka nga tonnaba kugenda kukola ezinaagulira magala eddiba. Kale nga tonnaba kugenda mu kyakuyiga kyaffe katubeere n'okusaba. Mukama Katonda waffe omulungi gwajjedde ekisa n'okusaasira okungi. Mu linnya ly'omwana wo omwagalwa Yesu Kristo laba nate tujja gy'oli enkya eno ya leero. Nkwebaza olwa muganda wange era ne nkwebaza n'olwa mwannyinaze abali ku ludda luli abasazeewo olunaku lwabwe dutandikira ku nsulo bw'anaafuna entanda eneebayisa mu lunaku n'olwaleero. Kebigambo bye tunaagaba naye Mukama bibeere eby'amakulu eri obulamu bwaffe. Kitusaba okulungamya kw'Omwoyo Omutukuvu akolere mu nze nga baneebyo ebinaatuzimba ffenna wamu. Okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Jo twabadde mu Zabbuli 46 era twalabye nti tulina ekiddukiro mu kiseera ekyakayuuguumo mu bulamu bwaffe. Twatunuulidde olunyiriri olusooka olwokubiri n'olwokusatu nti era bw'onooba ng'onooyita mu nsi eno ey'akanyigo ey'akatabankona buyuuguumo, obwesige bwaffe amaanyi gaffe galina kubeera mu Mukama Katonda. Lwaki? Takola ki? Takyukakyukana, tatwabulira. Ab'eŋŋanda bayinza okwabulira, bakadde bo bayinza okwabulira, ab'emikwano bayinza okwabulira, naye Mukama agambye nti ndi wamu naawe. Omubeezi atabulawo mu kulaba ki? Mu kulaba ennaku. Bwe twasomeranga edda twalinanga enjogera agamba nti oyo ye saagala nnyo okukozesa Lungereza mu puroguramu eyo naye omukwano oyo waaki omukwano ali awo abeerawo nga ki? Abeerawo
ng'embeera nnungi naye bwe bikusobako toddayo mulabako tubalabye bangi naye olwaleero tulina ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti oyo oba ekigo kyaffe kikola ki ekigo kyaffe era kyekimu tukyali mu Zabbuli ya 46 ekigo kyaffe ekigo ebigo tebikyalabika nnyo naye bw'obanga ogenzeeko nasemba birabayo ng'ogenze mu Balaalo naye oba ogenze mu Bamasayi osobola okulaba kibayita ekigo ekigo bakiteekako oba kiba kigo kale katutwale nga Bbugwe olaba amasiro g'e Kasubi kuliko Wankaaki oba kuliko Bbugwe w'Ekisenge naye ekigo kiba kya mmuli oba bw'oba ogenze mu Balaalo oba ne mu Bamasayi ojja kulaba nga kuliko enkoni ze bakozesa okwebulungulula amaka g'omuntu nga munda omwo bw'amala okulunda ente ze zibeera mu ki aziyingiza mu kigo kale ekigo kiwa obukuumi nga kikuwa obukuumi okuva eri ababbi abanyazi n'abatemu ate n'okuva eri ensolo enkambwe kale kyevude ekyokuyiga kyaffe kibeerako omutwe ogugamba nti ekigo kyaffe nkyali mu Zabbuli ya 46 tutunulire olunyiro 7 agambira nti Mukama ow'eggye ali wamu naffe Katonda wa Yakobo kye kigo kyaffe eno enkyusa yagambye nti kye kiddukiro nenze ngambye kye kigo kyaffe kati bw'omala okumanya ekibeera mu kigo kiba kitegeeza nti byonna gy'otambulira wonna w'obeera Mukama akutaddeko obukuumi bwe nga taganya mulabe Sitaani n'abakozi b'obubi okusobola okusemberera n'okukolako ebikyamu. Zabbuli eya 46 ekirambika lunye ng'egamba nti ebibamba mu bulamu bw'omwana w'omuntu be baana baliwo. Bw'olaba okutabanguka mu byobufuzi n'olaba okugwa n'okuyimuka kw'obwakabaka n'ezi gavumenti nga zigwa, ne bw'olaba entalo ezisaasaanidde ensi kakati olutalo lw'e Ukraine lumaze emyaka wagindaba 3 okusukka mu myaka 3 egy'omuddiringana. Ebyo byonna obutabanguko, kuyiwa musaayi, kutemulagana, byonna Zabbuli eno ebitulaga nti mu byafaayo by'omuntu bukyanga kibi kijja mu nsi muno be baana bakikola ki baana baliwo. Olunyiro 6 Zabbuli ya 46 agamba nti amawanga gayoogaana obwakabaka ne bwetabula. Yaleeta eddoboozi lye ensi n'esaanuuka. Embeera yonna kibanga oli asiikuula obutakola ki obutassa mukono amaanyi ebibamba byonna ebibeerawo mu nsi muno nga tebikendeerako, teri kiyinza kubikkakkanya. N'abo abalowooza nti bakola ebyobugunjufu nti baleeseewo enteekateeka ezinaatereza ku mbeera eno, amawanga gakiri mmegga getulowooza nti gatuleetedde obugunjufu ate gatukozeeko obulumbaganyi, gatukozeeko mbyone yonna gwe wali owulidde ku lulyo lwaki lw'omwana w'omuntu.
mukwewaana kwabwe nti tukoze kino na kino na kino na kino, naye ate ebivamu ebyo balowooza nti bakoze binaatuyamba bireeta buleesi butabanguko mu bulamu bw'olulyo lw'omwana w'omuntu, tebireetawo nkyukakyuka yaki, nkyukakyuka ya muggundu. Naye nga tuli wakati mu byafaayo by'olulyo lw'omwana w'omuntu, Mukama Katonda nga tuyita mu kanyigo, mu butabanguko, mu bibamba byonna, Mukama kye kiddukiro kyaffe era kye kigo kyaffe. Ye Zabbuli eyo gye tusoma eya 46 twasembye kugamba nti Mukama w'eggye ali wamu naffe. Katonda wa Yakobo kye kigo kyaffe. Olunyolo 11 agamba Mukama w'eggye ali wamu naffe. Katonda wa Yakobo kye kiki, kye kigo kyaffe. Akiddinganya emirundi n'emirundi okujjukiza nti obwesige bwo, oyinza nno okuba muganda wange ozimbye bugwe okwetolola amaka go, weetangira babbi nabatemu. Nojja okutegeeza ebiro bino okujjako ng'omuntu anayagala kubba, ennaku tusi nnyingi nnyo, omwezi gulinga gumu ewakweka eyo, oli yakwata eddaala n'alinnya ekisenge nga kuliko ne ssengengo n'owa Ssekanyolya nakka ne munne ne basumula amataala ku mmotoka. Waliwo n'embwa enkambwe ne baziwaaki, ne baziwa obutwa. Embwa ezo zannuma. Naye kyengezaawo okugirayo nti teweesiga bbugwe ono owa bulijjo azimbiddwa ki, ebigo bino bye tweteekako bye tuzimbye ng'abantu. Ekigo omuli obukuumi bwaffe ye Mukama Katonda. Obwesige bwange n'obwesige wadde nga nina abakuumi ab'emmondo, wadde nga nina ekisenge okuli Ssekanyolya weewaawo ow'amasannyalaze, byonna byonna bijja kubaawo, naye obukuumi obusingirayo ddala bwe bukuumi bwe tusiŋŋaana mu Mukama Katonda. Ye yekka oyinza n'okubeera mu kikomera kyo wakizimba obeere n'emirembe, balinaano bakutawaanya, ekyalo kwoli wakiwasenga kuliko ababbi abeetoolatola, onoonya mirembe weebake mu mirembe. Naye abantu babeera mu mayumba gaabwe nga tebalina mirembe, beeraliikirira, naye emirembe egya nnamaddala Mukama Katonda ye yekka agikola ki? Agituwa. Amaanyi ge gakira gonna ag'amagye n'ebyokulwanyisa bye wali olabye, oba nnyonyi oba tanka n'ebirala byonna byonna abanoonyereza n'abayiiya bye bakoze ebitukolako obulabe byonna byonna byolaba nti byamaanyi binnamuzisa. Ne babitereka ne bagamba nti ne batiisatiisa nti wagenda kubeerayo Ssematalo owookusatu. Ebyo byonna ne bwe banaabikola nga bye bikukuuma byonna gy'otuula gye weebaka. Bw'obanga obukuumi bwo tobunoonyezza mu Mukama Katonda, oba omala ki? Omala budde. Bw'otunuulira abantu abazze batokomokera mu mbeera z'entalo n'obutabanko mu myaka si mingi egiyise, owulira nga oweddemu amaanyi n'essuubi. Naye kino kye tukakasibwa, era okukakasa kuno kuvudde mu Zabbuli 46. Mu Zabbuli 46, mu Zabbuli zonna n'okuyita mu Bayibuli okutulaga nti byonna ebyomuzizo, byonna ebyobutali bya butuukirivu, byonna
ebizze bikola obulabe ku mwana w'omuntu, byonna ebitiisa omwana w'omuntu ebitumalako emirembe, bw'oba obigeraagenyanyiza n'amaanyi ga Katonda ku byo, ate bibanga ebitakola ki? Ebitaliiwo. Bibanga ebikola ki? Ebitaliiwo. Kasita obwesige obubeera mu Katonda, ate bw'otunuulira Katonda by'asobola okukola n'otunuulira bino ebikutiisatiisa, oba bibanga ebitaliiwo. Kale kiki ekitegeeza ekyo? Nti amaanyi gaffe n'obwesige bwaffe weewaawo ng'ebintu twetulodde bitabanguka, tutunuulire ani? Tutunuulire Mukama Katonda. Newankubadde oluusi twebuuza naye Mukama Katonda ku bino byonna ebigenda mu maaso mu nsi n'ebituuse ku bulamu bwange, bankozeeko obulumbaganyi, banfiirizza kino na kiri, lwaki tobaako kyokola? Newankubadde Mukama Katonda amaanyi ge n'eryanyi lye tannaba kuliraga, naye kye njagala okukakasa nti Mukama Katonda amaanyi ge bw'ogageraageranya n'ebyo ebitusumbuwa mu nsi buno omulabe Sitaani byatuteekako, ate gasukkuluma. Tetumanyi mbeera muwandiisi wa Zabbuli eno gye yali ayitamu, naye yagiwandiika. Embeera gye yali ayitamu oyinza okuba wali togitegeera, naye bw'oba weefumitiriza Zabbuli eno olaba nti byonna ebikwetoolodde n'ebyozza owulira mikwano gyo bye bayitamu tebyawukana na bino ebyawandiikibwa mu Zabbuli. Kyava mu kulungamya kw'Omwoyo w'Omutukuvu kyava agamba nti Mukama kye kigo kyaffe. Yazuula nti Mukama yekka kye kiddukiro kyaffe era kye kigo kyaffe. Kyava asalawo nti kayimbe oluyimba, Zabbuli zaabanga nnyimba, kyava asalawo nti kayimbe oluyimba nti kale byonna nebyo binaakola bitya munjigganye Sitaani kola obulabe kola obulumbaganyi, naye byonna nebyo binaabeera bitya Mukama bwe buddukiro bwange, era bwe ntuuka waali siba na kukola ki? Siba na kutya kwonna. Kyava agenda mu maaso n'atugamba ti newe mbadde tuyita mu katyazzi n'ebibamba, mujjukire yimiriramu, takubigere, weefumitirize, tabakuba Mukama Katonda. Bino ebintu wandibadde obikola otya? Kyava agamba nti yimirira weetegere. Tusomeyo Zabbuli 46 olunyolo 10 agamba musirike, kiri kyenkugamba takubigere, obadde otandise okukyamuka weemulugunyiza Mukama Katonda. Musirike mumanye nga nze Katonda. Ng'osobeddwa olutandise n'okwagala okwogera ebikikinike eri Katonda, akugambye nga tonnaba kugezaako kwogera nti Mukama takufuddeeko oba tafaayo. Jjukira kino nti yeki akugambye sirika ojjukire ti nzaani? Nze Katonda. Sirika omanye ti nze Katonda, era nti nja kugulumizibwa, naagulumizibwanga mu mawanga, naagulumizibwanga ne mu nsi. Ekigambo ekiva mu lunyiriro kyendabye kwe kututegeeza nti ne bw'oba ng'oyita mu kusoomooza n'ebikunyigiriza ebingi, olina kugulumiza na kutendereza linnya lya Mukama Katonda. Gwe nange kye kitusuubirwamu. Lwali lumu Yobu atawanye n'ensi, emikwano gimwogeredde ebigambo nga bw'ali omwonoonyi, yeenenye. Omukyala n'asalawo naye n'amugamba nti gwe
obonyebonye nnyo lwaki teweegaana Mukama Katonda n'ofa naye Yobu yali yeebuuza muli nawe nti nandyagadde okusisinkana Mukama Katonda ambuulire lwaki nkola ki lwaki mbonaabona lwaki obutabanguko kubanga omusajja yafiirwa nno ng'oyinza okulowooza nti ofiiriddwa nnyo naye omusajja yafiirwa afiiriddwa abaana n'afiirwa ebyobugagga byonna nja okutegeeza nti omusajja yalina katugambe yalina zitrera yalina zitraini yalina buli kimu yalina zifaamu byonna yabirina naye byonna byaggwaawo mu lunaku lumu kyavaga nti nandyagadde nnyo okubuuza Mukama Katonda okulaba okusinkana naye namusisinkana nti ambuulire lwaki bino bintuukako kubanga nze siraba mutawana gwe nakola ki gwe nakola Dawudi kyavudde agamba nti sirika ojjukire nti ani gwogezaawo okugamba ebigambo bino ye Mukama Katonda laba Mukama Katonda bwaddamu amaze okwogera ebikikinike okumala essuula wazindaba 37 Mukama kyava asituka n'agamba mu ssuula eya 38 awo Mukama n'alyoka addamu Yobu ng'ayima mu mbuyaga ez'akazimu n'ayogera nti ani ono aleeta akazikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya embeera yonna ekutabudde ensi ekunyigiriza oli mu mbeera yakutabanguka kyenkusaba nga Zabbuli ya 46 bwetuluŋŋamizza kiba kiseera ekyokunoonya Mukama ng'ekiddukiro kyo nga tunamwogerera bikikinike yogera ogulumize eri agambye nti anaakola ki Zabbuli ya 46 olw'ekkumi agambye musirike mumanye nga nze Katonda naagulumizibwanga mu mawanga naagulumizibwanga mu nsi Mukama oyinza okumugulumizanga ate omwogerera mafuukuule olw'ebyo by'oyitamu kale gwe muganda wange mwannyinazi nkyene yaleero wadde olina ebikusoomooza eno yentanda gye njagala okukusibirira byonna oyinza okubyerabira jjukira nti Katonda waali mukole ki mwekwase omugambe Mukama Katonda oyo nga bw'osuubiza mu Zabbuli eno eya 46 oli mubeezi mbeesabeesa nsobole okuyita mu mbeera eno ensoomoozezza ennyinze olime kwogera bigambo bitajjansa bitakola ki ebitakola ebiraga nti tolina ky'omanya era titolina kutegeera kwonna Mukama bw'obanga olina ekintu kyonna ekikwaŋŋanze mu wiiki eno gye twakatandika naye obanga olina byolabye ku mawulire nga tulabanga covid abantu ne batya nolaba entalo ne bagaa kino kikigenda okubaawo ne Trump alina ebintu byakoze nga olabira ddala ebyobusuubuzi mu nsi bigenda kukola ki ebyenfuna by'amawanga bigenda kudobonkana buli kintu kyonna gwe kyolaba kyowulira mu bulamu bwo ekikuwadde entiisa n'okubeera nti tomanyi kiddako jjukira nti Mukama tazinduukirizibwa kyavudde akugamba nti mujjukire nti nze Mukama Katonda naagulumizibwanga amawanga naagulumizibwanga mu nsi baatugamba covid yali wakutta nnyo bakaddugala ku lukalu lwa Africa naye ate kyagenda okuzuuka nti ate abazungu bwe basonga okufa ate abaddugavu baafa batono ddala Katonda mwekyo era yagulumizibwa kale obuddukiro bwaffe bulijjo nkusaba gwe muganda nnyinaze tubuteeke mu Katonda oyo kubanga kyekigo kyaffe nga bwe twayize mu kulubereberye kyekigo kyaffe ye bukuumi bwaffe mu mbeera zonna ez'okusoomooza n'ez'okusobebwa zetuyitamu mu nsi ey'ekibi
Katonda omulungi ow'ekisa nkwebaza olw'ekyokuyiga kyotuwadde enkyeno yale. Tuyita mu bitusoomooza bingi, obutabanguko mu maka, obutabanguko mu nsi, byonna ne mu byenfuna byonna tubiraba. Naye tukwebaza otusuubiza nti tukakase bukakasa nti oli Katonda, byonna obimanyi ebigenda mu maaso. Tusigale nga tukunywereddeko kubanga gwe kigo kyaffe. Tuddukirenga eri ggwe si walala wonna. Muganda wange entanda gye muwadde nange nsaba enywerezero mu mutima gwange okuyita mu lunaku olwaleero. Obulinzi bwotenderezebwe ku kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.